abakomu makagaluwa gagasangibwa inakatunda mwayirusiwa mu masolita mu disitulikiti wa Kisoro batuse ku saa 12 ezakawongezi. Waliwo abakulembeze wabanga ab'ebugema beeteeseteese bajje bwe babanga tebaliiwo mu ntegekera ababuuza babadde balaze kutuuka ku saa 6 ez'emisana ne batasobola. Amakubo ge tuyiseemu ng'olugendo okutuuka wano lubadde luwanvu. Babakkiriza okuyigira ne basanyusibwa abaana abawaka nga teri n'omu gwe bakombya ku kintu. Abakuwadde bazze kwanjula Catherine Nakasaga era nga balekiddwako emikwano ejjajjidde mu takisi emu. Ab'olugalo lw'omuwala babadde basuubira abakubanji n'ekyabuusa okubeera nga bali 14 bokka ne bafunamu enkenyera. Senga kankuwulire kubanga oli ku intaneti kamera zikulaba. Mu kubuuza abakozi singa ebbaasi gye bamuwadde teyamusanyusiza nga abeere musinzi kakaaga olunaali obuwuka olw'okumiisamu amaaso n'abalangira obukopi. Nakasaga olw'okandalirira yajjemu n'engoye olunadda muzize eza bulijjo wadde nga babaddewo okusanyusibwa. Bakanze ku mita mu kisenga gyabuze kubako n'alemerayo. Ekyadidi yayise emmanju n'alinnya emmotoka eyamuziza bukatira Ssemutwe Nakaseke gy'abeera n'abuleka ku mukolo. Kino kyayongedde okugutabula olwo ng'abantu beebuuza n'ebintu bye baleese nga tebabirabako engeri gye bajjidde mu takisi. Baleese kuleti ya soda emu ng'amacupa agamu tegaliimu nga gano abantu bagalwanidde baganywa olwo ebintu ebirala ebitonotono ne baddayo nabyo. Embeera n'ewaliriza omuko okwesogga takisi yebajjiddemu n'ebejjawo wakati mu kubogerera amafookuule n'okwakasukira amayinja. Abantu b'okukyalo basigadde banyinyiza abakuba n'emitwe ng'embuzi etenda enkuba nga bayomba nga beewuunya omukulu w'ekikula nga kino. Kibaddeko n'engumi maama n'afungiza lwali okirabyeko kyadibanga muwala mulungi mwana muto tafumbirwangako yasomako bajja bazunga obutawanja obwalayisi batukuba ebipali bamuleke bale bwanali batwabayita bajja bazunga twakoowa nemereka tugatugeri. John Katende yakusakidde eggulu eno ku Bwabukedde TV.